po jako akawuwo. Namukadde Jeni Dravo omutuuze ku kyalo Makenke mu munisipali y'e Mubende ng'atemera mu gy'obukulu 8 yeewuunyisizza bannamubende bw'azimbye ekizimbe ng'ekijjukizo kya ssenyiga omukambwe ekimumazeeko ensimbi ezisoba mu bukadde 15 z'agamba nti yali yazitereka ku akawunti ya banka nga kuno kwatadde edduuka okulina obubaka obujjukiza abantu ekirwadde ki COVID-19 n'okuyigiriza abaana omanye abaana eby'abaana obimanyi babeera n'emputtu kwati bwe bawayitangawo bwe bati tibannange komawo naabe kati nabo bakiyiga tebasobola kuyita ku kadomola ako nga tebakoze eki nga tebanaabye. Namukadde gwe tusanze mu maka ge agamba nti ayagala abaana bato bajjuukirenga ku kizimbe kino olunnabe olwa ssenyiga omukambwe atadde esi ku bunkenke. Abatabutya babivudde ku nabangalo bavudde ku sanitize bavudde ku distance ku abantu bakola ebintu nze mbalaba bakola babaagala bali ku butamiivu tebabitegeera tujja kufa ensonga lw'okutawulira n'obujeemu. Ono agamba nti okuva lwe yazaalibwa talabanga ku kirwadde kikambwe nga kino wabula n'alaga obwennyamivu eri bannamubende abeesuliddeyo gwa Nagamba ku biragiro ebibaweebwa abasawo bw'agambye nti bano bagenda kubaleetera obulwadde obugenda okubatta baggweewo. Tebwaliwo twalina kawumpuli naye ate teyalina nnyo amaanyi nga kino eno obulwadde tebangako y'amaanyi nnyo kusinga obulwadde buna bubadde buzze naye era twebaza Katonda Uganda tukyali bulungi naye nga si bulungi naye tutali bulungi. Mu maka gano we tusanze ne bakadde banne abadde bazze okumulambulako nabo ne batutegeeza nti okuva ekirwadde kino lukyatuukawo mu ggwanga tebakyafuna tulo nga bwe gwabeeranga kubanga buli lwe bebakawo babeera mu kulowooza nti bagenda kufa oluvannyuma lw'okuwulira nti kisinga kwejogera bakadde. Ekirwadde munnange sitidde nnyo kuntwala kubanga ze zinaaba entegeka naye nga kyennina okukola kugondera amateeka ago ge batuwa abebyobulamu ne omukulu wa pulezidenti ebiragiro byatuteekako ebyo ng'emyaka gyange gye nina kugonda ne bendi nabo mbabuulirire. Ebirowoozo bye binkosezza nga ngamba bannange obulwadde buno bwe butuuka mu Mubende muno tugenda kuwona kwe kugamba mbeera nkirowoozaako. Kyokka bano basiimye namukadde munnaabwe olw'okussaawo ekijjukizo kino kubanga asoomoozeza bannamubende n'azimba ekijjukizo era nga yasoose ne bagamba nti nabo kibawadde ekyokuyiga. Nze ku bwange mpulira bulungi nnyo kubanga yaleese ekirowoozo mu Mubende muno tetunaba kuwulirayo muntu yenna akyogerako. Musiima nnyo ate ndabira ddala ng'asoomoozezza bangi abalinawo n'abatalinawo Dravo ekitono kyabadde alina nze ndaba atusoomoozezza atuwadde ekyokulabirako. Bazzukulu ba namukadde ono bagamba nti jjajja waabwe tayagala baana bano kuviira ddala waka kubanga bayinza okumuleetera ekirwadde kino. Anyigira ddala era obulwadde abutiira ddala era n'atugamba n'okukola ky'obutatambula mu baneighbours agamba tukole ki tubere wamu era ekyo eky'obulwadde COVID kyo kiri serious. Bano era bagamba nti jjajja atya nnyo obulwadde buno era bakambuwalira okukamala. Atugamba tunaabe engalo kuba naye kennyini obulwadde bwajjanga ekisaaga naye ffenna kale kyatuka ekiseera jjajja n'agamba kale buno obulwadde butta ate bwaddala ate gyebuli. Mu kaseera kano ekirwadde eki COVID-19 kyatuuka dde Mubende era kati eddwaliro ekkulu ery'e Mubende liyina abalwadde 16 oluvannyuma lw'okusiibula abalwadde 21 olunaku olw'eggulo. Betusiibudde abawonye obulwadde buno obwa COVID-19 tubawadde amabaluwa agolekera ddala nti tebalina kawuka kano aka COVID-19 era nga tusaba eyo mu community gye baava mubaanirize abantu bano tebalina bulwadde bwa corona era tongera n'okukubiriza n'abalwadde bennyini abawonye obulwadde buno betusiibudde nti era bagende mu maaso n'okwekuuma. Kino kiwadde abakadde bano essuubi ne basiima abasawo bano kubanga basula ku bunkenke. Basawo baffe ab'e Mubende batukoledde kintu kinene nnyo kubeera nga batujjanjaba nga batuyinjiriza nadde okunaaba mu ngalo. Era mbasiimira ddala nnyo era ffe tutaali bulungi nnyo twebaza Katonda n'abakulu baffe abasawo baffe abakulu
n'abakulu bennyini abayennyini ba disitulikiti bonna. Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.